Wetwogerera ensonga zikyuseemu, Hajjati Zuula anoonyezebwa poliisi y'e Kajjansi. Nsonga ki? Kankuzannyira akatambi. Hajjati Zuula poliisi emunoonya. Era obanga gwe akwese Hajjati Zuula, poliisi y'e Kajjansi emunoonya. Reference yiyo Mwami Mayambala amulopye ku poliisi. Hajjati Zuula olunaku lw'eggulo yakubye emmotoka y'abendi ne mutabani we oyo omukulu n'ennyumba y'abendi ne bazaasa endabirwamu. Olw'okuba nti bagenze ne ku interview ne boogera ekituufu ku Hajjati, n'agamba nga abanenya nga abagamba mbu simanyi bali bantu bawamu, lwaki bayogedde ebituufu ku mwana we, bandibadde badifendinga Hajjati, n'akuba emmotoka y'abandi amayinja. Reference number yiyo bagimulopye olunaku lwaleero ku poliisi y'e Kajjansi, era poliisi emunoonya essaawa zino. Bw'obanga okwese Hajjati Zuula, poliisi weekukwata nga omukwese nawe bagenda kukutwaliramu, oyo alina emisango mingi. Zulaika Mwanje ne Hajjati Zuula ng'olina amannya mangi. Hajjati Zuula Mwanje, ate wali twalaba Zuula Kazibwe, ate ne tulaba Zuula yaani ono Haji, erinnya lye eryokubiri Haji Ali Mwizira. Zulaika Mwizira, Zulaika Kazibwe, ng'olina gundi ID nnyingi. Kati ate poliisi emanyi lyani Zulaika Mwanje. Naye ng'ebyaddala Hajjati Zuula poliisi emunoonya, yayonoonye ebintu by'abendi. Kati we bagenda okusinziira n'emisango gino egya Haji. Kogendeyo ku poliisi naawe mukomera olabe we libeera. Kwonoona bintu by'abendi gwe musango gwe bamunoonyeza. Era oba omuyina kubira poliisi y'e Kajjansi wa poliisi yonna ejje emutwale. Yes, buterevu ensonga za Hajjati Zuula zikutte wansi ne waggulu, era nga gye bukeeredde eno kigambibwa nti Hajjati Zuula baamuguddeko dda omusango, era ng'omwami agumuguddeko si mulala ye Mwami Mayambala. Mayambala agudde ku Hajjati Zuula omusango ogw'okubeera nti yakubye emmotoka ye n'agyonoona n'ayasaayasa n'endabirwamu ez'ennyumba ze, kwegamba mbungo ono amulanga kuvaayo kubeera nga ayogera mazima, kubeera nga amuwaako obujulizi nti muyaaye, era ekigendererwa kye kyakulabika nti abba bya bugagga bya Haji. Ago nno ge gali eyo ewa Hajjati Zuula. Embeera yatabuse dda, era essaawa yonna twandimulaba nga kabangali ng'emuyisaawo ng'emutwala. Butereevu ebyamera byeyongedde okuzuulibwa ku Nisha, muwala wa Hajjati Zuula ayogerebwako okubanga Haji Ali yamusobyako. Wuliriza odiyo eno n'oluvannyuma tweyongere maaso. Nkulamusizza nnyo Jennifer Fulufiga, nze Eddie Mezaya, your brother wano e Sweden. Kati munnange ensonga y'omuwala ono Nisha eyasibisiza Haji mbu yamwebakako, munnange ngifunye bwe nti waliwo munnayuganda mukwano gwange angoberera ku Facebook, ali mu nsi ya Mexico, wakyalobedde. Bwe yalabye story eno ku online, Gayi n'ankubira n'aŋŋamba, Eddie, omuwala oyo mmumanyi. Omuwala oyo nti baali bonna mu box bodies, ebimotoka bino ebikukusa abantu, era baatuuka e Mexico bonna n'oyo omuwala. Wabula omuwala oyo n'afuna omuvubuka Omunigeria, era bwe baabeeranga bonna. Omuvubuka Omunigeria oyo ye yalinamu kasente nga asula n'oyo omuwala mu luumu, kubanga bonna abantu abo abakukusibwa babeera tebalina ssente abasinga obungi, era babonaabona nnyo, basula ku zi streets nga bali e Mexico. Kuba abantu ababakukusa bo kasaba batuuse e Mexico nga ddiru ewedde. Kati buli muntu yamanye engeri gy'abotoddemu okuyingira America, oba babuuka bisenge oba bayita ku mazzi, kubanga bwe batuuka e Mexico kiringa okuva e Busia
ng'osala okuyingira Kenya. Kwegamba just kumpi bwe wati. Naye wazibu nnyo, waliwo omugga muwanvu nnyo ate bagukuuma nnyo, kuliko abasirikale bangi. Naye waliyo embu gye bayitira ewali ebibira, naye kati wazibu nnyo, obukuumi bungi. Kaakati abantu bangi bayitira mu bibira okuyingira Amerika. Omuwala oyo mwe yali, era nti omuwala oyo gw'olaba, Omunigeria oyo eyamusuzanga nga batambula, kuba yaŋŋambye nti baamala n'omuwala oyo emyezi 2.5 okuva lwe baakwatagana. Oba kitegeera, emyezi 2.5 okuva lwe baakwatagana. Ne mubuuza, omuwala ono gwe wamusisinkana mu pointi ki? N'agamba nti tajjukira wa we yamusisinkana in physical, wabula bwe baali nga bali e Mexico. Yawulira omuwala oyo nga enjogera ye ey'Oluzungu, ayogera nga Munnayuganda. Ye n'amwefasa n'amubuuza, oli Munnayuganda? Omuwala oyo ng'alina Omunigeria we. Omunigeria oyo eyapangisa kaluumu ne basula bonna, naye n'omujja e Nigeria naye baali bakukusa mukukuse. Kati ne beekwanira awo mu transit nga batambula, nga babatambuza mu bimotoka. Oba kitegedde? Kaakati Haji ssente ze baamupeeka okuweereza nti zaali za kuyambako okusasula ku biiruzi ezimu e Mexico, endala zigulira omwana oyo tiketi asobole okudda e Uganda. Kubanga we baali bapangisa mu kazigo we baasula n'Omunigeria we, baatuuka ekiseera nga bababanja ssente ne bakwata paasipooti ye. Kaakati nga muli ngeri alina osooka okusasulayo akasente bamuddize paasipooti. Kaakati zezo ssente ze babaweereza 600 ne basasulako wali bbiiru ne bamugulirako ne tiketi n'adda e Uganda. Naye process eyo yonna okuviira ddala e Uganda okutuuka e Mexico, abamu bagitambulirawo myezi 5, abalala 6, abalala mwaka, okusinziira ku oyo akuyambye okukukusa netiwaaka ye. Oba kitegedde? Kati Mwami Ruutu oyo gwe boogerako, Mwami Ruutu yeya muyamba omuvubuka ono Munnayuganda naye okubeera nti akonektinga paka e Mexico. Ate kati yagenze okuwulira ng'era Mwami Ruutu ate mwali mu kazannyaako, bamwogerako mu zi videos. Ne mubuuza Mwami Ruutu wamuwa ssente mmeka, n'agaana okuzoogera, yaganya okuzimbuulira. Yes, buterevu oyo gw'ova okuwulira si mulala ye Eddie Mezaya ng'agezaako obubaka yabadde alabika abusindikira omukyala Jennifer Fulufiga ku nsonga za Nisha. Gordon Nisha kigambibwa nti yalina boyfriend Omunigeria. Ekyo nno kyongera kakasa nti Nisha ye already embuzi kwali tekuli. Nisha yali yalabaalaba dda, yali yalabaalaba dda, si mu myaka ayinza okuba nga mwana muto, naye ng'ekituufu bo abasajja yali yalabaalaba dda. Kino nno kitwongerayo ku biri bye bali mu kwogera nti Hajjati ono yandibanga alimba. Kyongera okutuwa obukakafu nti Hajjati yandibanga munnange ate alimba. Naye nga audio zisusse, waliwo ne audio Hajjati ze yatadde already nga ali mu kwogera n'omukulu ono Haji Ali, naye nga mu audio ezo Haji Ali ayogera ebigambo 2, ayogerayo kimu 2 n'akoma ku ebyo, naye ye Hajjati n'ayogera ebigambo nga 1000, ekyaleetedde ba social media in-laws okulowooza nti Hajjati ono emboozi zino yabadde agattangatte, ng'akwatayoko ku maloboozi ge baayogerako edda n'agagatta mu bu audio obwo. Kwegamba kireetedde abantu bangi nnyo ebibuuzo nga beebuuza lwaki Haji ayogera bitono,
ayogera ebigambo bibiri kwegamba mu audio n'owulira nga omukyala amulumiririza ddala nti wali onywa enjaga. Haji n'ayogerayo kimu n'asirika ate ng'ayogera yenna musirifu mwetowaze kwegamba mu kifo ky'okuddaawo ne yeewozaako n'agamba nti oba nedda saakikola oba nedda ompaayiriza oba nedda ki naye nga ye asirise busirisi ekireetedde abantu okulowooza nti bu audio bwe buli mu kuyitaayita munnange Hajjati yandiba ng'ate ayiiya buyiiye apanga bupange n'afuutiikamu amaloboozi ga Haji sinakindi mbu ng'ayina n'omuntu omulala gwali mu kwogera naye ne bakwata amaloboozi bagate basobole okubeera ng'ate munnange omusango gw'okusiba ku Haji amatu g'embuzi okumuliisa engo baguwangula kannabwala. Naye nno zino ensonga zo nga bwe nagambye zikyali impanvu nnyo nga bw'okiwulira. Buli luuyi luta obutambi, olwa Hajjati we luta nga n'olwa Haji lukola ki nga n'olwa Haji nga luta. Kwegamba ne batuleetera pazo mu bwongo bwaffe nga twebuuza binaggweerawa, nga twebuuza omutuufu yaani, omusobya yaani, ani mukyamu. Kwegamba nga naffe tetukola ki nga tetubitegeera. Gino emisango nagambye gyalemye dda kooti y'abantu, gyasookera mu kooti y'abantu naye abantu bali confused. Bw'otunuwa owuliriza Hajjati naddala ku audio empya ezakafuluma owulirira ddala nga ddala Hajjati mutuufu kuba ku kusimu gyagamba gyaliko gye ya recordinga owulira nga Hajjati ebibuuzo ebimu ku byagezaako okubuuza Haji ate asirika busirisi n'amulumiriza okunywa enjaga. Haji n'asirika busirisi naye nga twandiwulidde ng'ate Haji nga naye agezaako kola ki agezaako okubeera nga yeewozaako nti owaayi sinywa njaga lwaki ompaayiriza. Naye Haji oba mugamba ku byenjaga ayogerawo kimu n'akola ki n'asirika. Bwe bamugamba ku by'okukabasanya omwana ayogerawo ekigambo kimu bibiri n'asirika. Kwegamba ekyongera okufuulira ddala Hajjati ono nti yandiba nga ku sayidi ye mutuufu. Era we bukeeredde olwaleero abantu abamu babadde bamaze n'okusala eddiiro, abaali baali ku sayidi y'omukyala ne bakyuka ne badda ku y'omwami, ate era babadde bakyuse ne bava ku y'omwami ne badda ate ku yaani ku ya Hajjati. Kwegamba ensonga zikonfuzingira ddala. Naye katulinde tulabe wa gye binaggweera. Ffe wano ku Jika Media tujja kubeera nga tugakutuusaako gonna butereevu update tujja kubeera nga tuzikuwa mu bulambulukufu bwazo. Butereevu nyongera okujjukiza gy'obadde ku Jika Media era nga gwe wena tunaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Tubeera kutandika on notification bell yo butereevu jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga akutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino jja kubeera nga ogimperedde like. Mu batubira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Katonda abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Ky'oba okola weekuumire ku mukutu guno gwa Jika Media, likinga video eno, subscribinga, osobola n'okuntera endowooza y'obutereevu mu comment section. Bw'obanga olina kyonna ky'otuwabulamu osobola okukiwandiika butereevu mu comment section. Tujja kubeera tukyusaamu nga ggwe bw'onaaba osabye. Butereevu kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.